professor ne family ye oyo omukyala si gwasoose okuwasa alina abaana abakulu era bwe yabadde atikkira omulundi gwe ogwabiri mu ebiri eggaba ndoza abiri yakoze eki yabaleese yabajjeyo ebweru n'agamba babe bagenda okulandinga essomero lyawe omukyala mmuggyeemu omukyala agamba twakola babiri university eyo tulina ogikola ki ogigabana onagamba nakuwasa university nakuwasa ngenda okukola university eno nga gwolina emyaka 6 twakola different era abinamu specialism ebito naye nga n'amaka siga alina ago ge bamugobamu ebuziga alina amaka amalala alina abaana abawerako era abadde mu ntalo z'abakyala si lumu waliwo omwami bamuyita Asanasiyo Kasule yalina omukyala oyo nga ali mu KCC nga kansala siraamu alina nedduuka mu Kikuubaawo olutalo ne lubaawo nga Asanasiyo Kasule eyakolanga ne BMK kati atunda byuma bya tractor awo ekatwe ng'agamba mubbidde ki omukyala professor emyaka gy'amaze ku university eyo alina ebirala byakola nga ye ebivaamu ssente alina abakyala abalala bakozesa publicly ne secretary bakozesa mu kubaagala kyonna kiyite kubanga siro professor muyivu mulungi awo eddiini agimanyi naye gubalwana naye kati yejjole ate kati nkubuuliza kati jjole tojja mubuulira nti omwami awasa abakazi bana n'obagumina n'akola ki kyayagala kirala naawe kyokola ki jjukira abaana be yabasomesa bonna abasinga babadde bweru nga balina n'emirimu gye bakola naye jjole bwamukubye akawompo n'akaasa jjole takkiriza naye ono agamba jjole yeyankuba era akolaga omutwe nti gwali bwe guti mu bulabe yene ebangi babayitamu ne bakola fojale bwekiri Namuyimbo omumanyi Namulindwa era akola mu Bukedde ali mu US tatawo agambye okuba tatawo omwana ali mu UK tatawo omwana yekanyike ali Luddawa mu Uganda ali mu UK yazze ati mukozi weeri bwaba zazzebwa ajja buzi kakati omwana wa myaka 11 yeye mbozi je walanyumiza ya koti yes kuba wangambanga Namulindwa ngangana ngamba siye amaze emyaka 11 talaga taata wa mwana we naye ng'omukazi omusajja yamuwa ennyumba ezipangisibwa zivaamu $2,700,000 ng'oyise ku munaku n'ogenda awo mu maaso omusajja ku myaka 10 bw'atabuka ndaga ku mwana n'amugamba sijja kumukulaga ne bamaliriza nga bagenze mu DNA eraga nti omwana wa musajja eraga nti mwana wa Kanyike anoonya DNA facility ye Namulindwa kati anoonya facility balina okubakeberera Namulindwa babuusa Kanyike nti DNA fojale Kanyike agamba nti nedda ssebo naga nti gezaako ebikemo mu nsi ku musajja 2-3 ojja kunyongeza eddoboozi omusajja alina ebikemo 3 alina ekikemo kya ssente n'aba n'ekikemo ky'omukazi n'aba n'ekikemo eky'abaana kikemo nnyo bw'oba oyagala kumanya nti kikemo Didandi yakuza omwana wa Kidumiso ng'atamumanyi
nekintu musoke ngawo naye mutima mmanyire nga talina bwabanjayo ki omwana asaba okujja omwami akyale amugamba muleete tewali mutawaana twetaaga kino n'ayita kintu musoke n'amugamba olina kutuuka ku ssaawa 4 ddala abagenyi batuuka 6 teyamugamba kwogera amuyisenga omwana ye nga takimanyi omwana takimanyi ne taata teyamugamba omwana amanyi alina gankima kati kintu omusoka ajja amugaa nti omukimanyi nti gwe taata w'omwana oyo genda mugaba no bidandi yagamba kintu musoke yaga mugaba okuba tukuliddwa mulaga gwe kitaawe biological father wonna wosinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo obuzaako nti osinga otya kuyo okusomezebwa okusaasidde nnyo asobodde okutuuka ku buwanguzi mu kuyozaayoza tuli ku ms media nzemapya sikanjako nina mwamisira gyekubwama namawulire mulowoozi wa nsonga ate era mutuukizi waayo era tukwaniriza buuza abantu abatulaba ku ms media mbalamusizaako nnyo abafunye ebizibu katonda abasaasire abafiiriddwa nga mu uganda twafiiriddwa nenya John Kazola eyali eyasooka Museveni era mugyase yayaniza Ssaabasajja mu lusuko wafiiridde nga okukkuluma n'akuteeka mu katabo ke bayita betrayed by my leaders naye baade tebakwatagana na Museveni naye obulwadde agezezaako muyamba omujjanjaba kyo Museveni akikola then ensi yonna neefiirwa Cardinal Nsubuga I mean Papa Francis sorry Nsubuga nti gwe tumanyi wano yafudde nga tasuubirwa azze ne mu kusaba kwa Easter naye teyasabisa n'adelegatinga n'avaawo n'asinkana vice president wa America n'agenda kati ensi eri mu kukungubaga erindi ennaku nga 9 olwaleero batudde bakadino balabe epologulaamu erazzaawo omusika tulina omukisa nti y'omu ku bapaapa abasatu abakyaliddeko Uganda ono yajja emyaka 10 egiyise emabega n'agendako Namugongo n'agendako Ekkoolo okusanga abavubuka n'agendako eno Mbakateyamba n'ava wano nga asinkanye Ssaabasajja Kabaka n'Abagereka ava wano n'agenda mu Central African Republic abadde paapa owa muntu wa bulijjo ow'abanaku abanyigirizibwa akyalidde amakomera mangi atya agezezaako n'okulanga entalo azikakkanya oba okugamba ku bantu abateeko zifuga nga talina gwatya kaabe Trump ng'amugaa nti kino kikoze bubi yali e Congo n'abagamba nti eno babajjako bujja yabugagga bwammwe naye mmwe ne babaleka nga muli baavu South Sudan n'agenda okulaba nga emirembe giddawo n'atuuka n'okunywegera engatto ya President Salva Kiir mu mbeera eyo abadde muntu wa mirembe mu mbeera ze zonna si abadde yeejalabya nga bali era mu pologulaamu ze mu kuziika yagaa nti temunziikanga mu keesi 3 nga bannanga abalala so tumusaaliddwa tukubagiza baganda baffe abakatoliki n'ensi yonna okutwalira awamu wano asinza omufunamu ennyo yabadde right honorable speaker amukyalidde emirundi ebi yakisooka n'agendayo naddayo n'okwebaza abalongo so olulala n'ayeetika obubaka bwa President Museveni yali alemeddwa omufuna naye yamugaa nti obubaka bwa president n'amukkiriza n'akola ki n'amufuna so empeerayo abantu abakubira amasimu nga tuvudde kuno mbeebaza era bangi bankubira nga balina ebizibu byabwe ebyenjawulo nyamba kubanyigirizibwa siyamba balina baagala kugula mataka naki n'abayagala okugula ng'olina we balitunda yes naye okusinga njagala gubaagala okubbako ettaka gubaagala omwami agala okubba omusajja ebyobugagga omugagga ebyomukazi
ebyokka benyamba simu yange eri 0772455291 eyo eri ku WhatsApp bw'oba osobola okukuba obukubi ng'oli bweru oba Uganda eri Airtel 0702102164 ziddemu mu Luganda zonna bbiri esooka eya WhatsApp eri 0772455291 eya Airtel eri 0708702164 yafuna omukyalo okuva e Buddo nga bamugobye indiscipline omwana we kusomero yes kati King's College Buddo SS bamugoba n'abagamba mpe results z'abadde akola fune essomero ddala nibagaana bamuwaako kitundu ku Easter Friday ebyundi ya si Good Friday mabega waliwo Sunday esooka simanyi bagiyita pamusande nebagaana omuwa naye namugamba ajje tugende teyajja bw'oba bakuyamba then ne registration nebagaana omuregistaring omwana wesifa omuntu the future newabeera discipline ati awakiri muwe results SS bamaliriza batya conclusion yali ki omukyala twakola appointment tugendeyo n'atajja naye bw'aba ekizibu tiyakimala nkyali mulamu nga sinamalayo bitole Katonda biyangerera nze ng'omusamaliya omulungi ojja kumbuuza ebya senfuka nabiyingiramu nti senfuka naye muvuze okutuuka omutwala mu kooti okutuuka kati wuuyo ali mubiri ali ku Elon Skin ku ddagala ki ne president naye Elon Musk omugagga w'omu America omugagga w'ensi yonna ne mu Uganda ajja nalabye asaba ne UCC South Africa yali yagala yamutawaanya nnyo obukwakulizo nga bungi n'agamba mumutawaanya lwakuba ndi musiri muddugavu bagamba internet eyo singa ejjawa gavumenti batusobola nagijjako mu kalulu ati ekyo Museveni takikkiriza naye olw'okuba nga kati amwagalako bingi alinga Saleweeri bw'oba oyagala Trump akuggyeko emizizi koyita ate mu kati ate bw'omugaana bizinesi ye takuyamba kitegeeza masiki bwajja kiba kituyamba abakungu baffe wano okubajjako envumbo bakayiwula Anita Amongi bonna baani Museveni afunamu Siraji njala tugende ku nsonga ya Professor Kateregga emboozi eyo yagenda okujja mawulire nga kwajogerako dda nga ndigaba naawe naye off camera n'oginyumiza n'ongamba omusajja ali mu ddwaliro emboozi eyo eri etya ye Professor Kateregga n'abafamire ye mu nsi yonna ebikemo mu nsi ku musajja biri bisatu ojja kunyongeza eddoboozi omusajja alina ebikemo bisatu alina ekikemo kya ssente n'aba n'ekikemo ky'omukazi n'aba n'ekikemo eky'abaana kikemo nnyo bw'oba oyagala kumanya nti kikemo tunuulira omusajja ow'ebbiina diplomat mukungu mu gavumenti tabeerawo yazaala abaana be 5 n'azaala asooka n'omukazi n'andoba n'afuna abaana ebbali n'amusigalamu ow'ekikemo kiri n'akomawo n'amuzaalamu abaana 2 kati bwe batuuse okwagala okukyawagana ng'omusajja alowooleza mu kutwala omukazi alowooleza mu kugabanira wakati n'omusajja ey'obugagga kati ono ng'agamba naye n'omwana ono obadde olimu embaliga lwaki tetumutwala mu DNA ne bamutwala nga DNA eziraga mulamu ate omwana n'afa abduction nga DNA eziraga omwana wa musajja kati omwana enfa nga poliisi ebuusabuusa we yavudde nga tasobola kutuukawo omukazi n'abeera muki ekkomera n'omusajja nawe kati ebyo byombi bikemu ssente omusajja z'alina omukyala n'abaana kubo abaana 2 bali mu maka g'omuntu gwatamanyi nti yabazaala bali oba gwe yazaalamu abaana yamukyawa tugende wa Professor Kateregga mboozi eyo waginyumizako off camera wayise bakabanga katiri nejja mu mawulire mu public domain Kateregga musajja mukozi akoze ssente ze
mu bumalirivu paka lwe yafuna Kampala International University. Nze njogera Kampala International si esooka wano nga tunabatuuka wamugaba. Kateregga yatandika university eya international erimu basajja balaba kati ng'emabega waayo bagamba ebitali bituufu oba bituufu nti Museveni naye mwali ne bakwatagana ne baawukana Kateregga ne basajja balaba basajja balaba n'asenguka ekansanga nadda eggaba n'agiyita Kampala University original ono n'asigaza Kampala International University ono gyayita enjozeemu senga oli muvuzi wa boxer kyekyali mutesaako kigambo original boxer kati yali ya muyindi n'agiguza omuchina amanyi okujungulula n'akola n'ayozayozaamu kati ogula boxer empya nga si eri ey'omuyindi ate omuyindi n'atwala TX ate empangazi okusinga ku boxer naye ebyuma byayo tebirabika erwawo okufa naye ofuna ki kati ono Kateregga nti eri university enjozeemu byavaamu era baliko ne vice chancellor yaliko enkayana ezo yazirimu yali omulamuzi eyawummula Mukojo William Kanyehamba wakunyumiza engeri gye yagivaamu olaba obuzibu naye kati tuzze ku kya Professor Kateregga ne famire ye oyo omukyala si gwasoose okuwasa alina abaana abakulu era bwe yabadde atikkira omulundi gwe ogw'22 eggaba ndoza 2 yakoze eki yabaleese yabajjeyo ebweru n'agamba bagenda okulaninga essomero lya omukyala mmuggyeemu omukyala agamba twakola 2 university eyo tulina ogikola ki ogigabana onagamba nakuwasa university nakuwasa ngenda okukola university eno nga gwolina emyaka 6 twakola different era abinamu specialism ebito naye nga n'amaka sigalina ago ge bamugobamu ebuziga alina amaka amalala alina abaana abawerako era abadde mu ntalo z'abakyala si lumu waliwo omwami bamuyita Asanasiyo Kasule yalina omukyala oyo nga ali mu KCC nga kansala siraamu alina n'edduuka mu Kikuubo awo olutalo ne lubaawo nga Asanasiyo Kasule eyakolanga ne BMK kati atunda byuma bya tractor awo ekatwe ng'agamba mubbidde ki omukyala Kateregga Professor yes Badiru yamubbidde omukyala nerumaliriza nga Kateregga yaluwangudde yasigaza omukyala ne luggwa nga Kateregga naye omukyala bamumubbyeko abayimbi bagamba izekamu kati yali izekamu go oli nasigala mu bibye nasigala n'omuntu omulala Kateregga n'afuna Omunyarwanda simanyi oba muvandume wa Uganda oba weeri naye Abanyarwanda balina kalica nga bakulidde e Rwanda bwafumbirwa tali munnalwanda munne aba alina kyayagala ewuwo aba akuyambye okuzaalira asooka owuwo naye abasinga nga bakulidde eri si wano aleeta muganzi we n'amuyita mukoddomi we n'obalekanga n'awaka n'azaala abaana bw'aba yagadde kunoba abaana takulekera bw'aba tayagadde kunoba ebyobugagga byo mutandika obigabana abamu babasse naye n'asigala nga ye next of kin n'afuna obutuuze n'afuna n'ettaka olwojjukira covid we yaggweerawo wetwaggulirawo omuhoozi bwe yagenda e Rwanda naggulawo ensalo nga ziremye abalala baasi ezasooka zaleetanga abakazi beereere
Abanyarwanda balungi bokka oba baali bazze kusobola mu kikuubu naye baali bazze kufuna basajja na bufumbo. Oluvannyuma wajjawo obutakwatagana ng'akuzaddemu omwana oba nga akusibye omwana mumalira mu kkooti. Egy'emisango wagiwulirako? Egy'emisango zagiwulirako emitinditi. Kaakati Profesa emyaka gy'amaze ku yunivasite eyo alina ebirala byakola nga ye ebivaamu ssente. Alina abakyala abalala bakozesa publicly ne secretary bakozesa mu kubaagala mu byobukaba kyonna kiyite kubanga Siro Profesa muyivu mulungi muyivu awo eddiini agimanyi naye gwe balwana naye kati yejjole simusiraamu ate kati nkubuuliza kati jjole tojja mubuulira nti omwami awasa abakazi bana n'obagumina n'akola ki kyayagala kirala naawe kyokola ki. Jjukira abaana be yabasomesa bonna abasinga babadde bweru nga balina n'emirimu gye bakola naye jjole bwamukubye akawompo n'akaasa jjole takkiriza naye ono agamba jjole yeyankuba era akulaga omutwe nti gwali bwe guti mu bulabe tewalabye press conference so bw'abanga batuuse ku mbeera eyo n'atuuka okwekwekako ebbanga ng'abasawo bamuganye okwogera n'avaayo n'asooka abuulira Katikkiro ku mukolo nti bannange omukazi anzita ssebo nyamba n'akuba enduulu eri abaana nti mujje munyambe maama wammwe anzita naye ne maama waabwe alinamu abaana Kateregga batamanyi 10 ku 10 oba babe yagikoze results zirindwa era wabaddewo security y'amaanyi okukola DNA wajja kubaawo information evaayo babe oba si babe. Ekibuuzo ekyettima wekuba nga tekuliko wuwe oddayo ku Kateregga oli agambe mabega w'omukazi ono waliwo abalala bannwana okutwala ebyobugagga byange. Mu lutalo lw'abakazi omukazi n'omusajja ebiseera ebisinga emabega w'omukazi alwana ne bavva ebaayo omusajja n'olutalo lw'omukazi omusajja ng'alwana ne mukazi we ebaayo omukazi omulala ayagala ono agende yaddewo. Ekyokulabirako ekirungi kyekya Honorable Nabiira Nampala baayagalana ne bafumbiriganwa nga eyali best man ye lecturer e Makerere alina ne university yaliko vice chancellor yali best man yafundikira mu lutalo lwabwe nga yabanja ssente ziyawola Nampala zagamba ziyawola kale Sempala omukyala Sempala oba ziyawola family omwami zagamba ye teyazimanya nako ne batuuka mu lutalo olwo nga omwami omusiguze agambye okuba omusiguze ayagala kutwala ebyobugagga n'omukazi aliwo yali agambye okuba omusiguze lecturer eyawola ssente ate nga yali best man ye agamba nti nze nabawola buwozi njagala ssente zange n'amagoba era ntwala nju. Omulamuzi omukyalo lwagamba ati agamba kituufu yatuwola kituufu yatuwola omusajja yenga teyabitegeera bwe wali bweru nze nga ndi wano amabanja gatutta neŋŋendayo ne bampola ssente nezitulema okusasula era agenda gitwala. Omulamuzi abuuza omusiguze ti wano wali obamanyiiko nti bafuumo nti ye nze era nze nali best maani ku mukolo gwawe lwaki
buuza ku mukyala ku mwami nti ngenda kuwola baawo ssente kuba mu buli ebintu by'amaka ng'otunda oba ng'owola omukyala abeera witness n'omukyala nga yeewola nga kikwata ku matrimonial home omwami yakola ki abeera witness kati kooti ekyanoonya bwesalawo nebagamba nti enju eyo engeri gyeri nnene mugigabane omu asula esayidi n'omulala asula esayidi tebaawukanye bakyali mu musango naye balina okusula mu nju Sempala avuddeyo ebweru talina waasula bamugamba osola waggulu omukyala asule wansi neyo yinyini erina partition sayidi emu naye muyingirira mu geeti emu muyingirira mu geeti emu kati omukyala yalina amasannyalaze n'agajja ku Sempala yalina amazzi n'agasala ku Nabiira akasolya ke kamu bayisinganya buyisinganya teboogera balinda kooti kyenaakola ki Nabiira yatuuka ekiseera n'agamba abasirikale abakuuma geeti nti oyo bwajja temukola ki temukkiriza sajja n'awalawo pa ekikomeno nagwa mu olaba obulamu bw'ekikemo ekyo kati omukazi bw'agenda ebweru Sempala nadda baalina ettaka eddala awantu nga kuliko faamu baali balundirako nkoko biki na biki Sempala we yagendera ebweru n'alekako nazaala we azaala mukyala Nampala azaala Nabiira nga alundirako ebisinga ebyaliko babisaanyaawo naye nga kuliko olusuku n'ennimiro n'ebiyumba by'enkoko Sempala n'agenda agobamu nazaala agakabulangana oli n'agamba ebintu byange mu ntaasero babibba ne bajja ku kitundu erusi n'egamba yagula wano ye Sempala olaba olutalo ndulaba kooti yamaliriza egamba etya kooti gukyaliyo tebannaba kuwansala naye nga omulamuzi eyali agulimu bamuwa transfer kati agenda okuguddamu alina kumala kusoma fayiro n'alaba oli we yakola ki we yakoma atandikira awo kati ono omukyala bwe banaagenda mu kooti balina kugenda mu kooti mukyala wa Profesa Kateregga balina kugenda mu kooti ya high court kuba ebyobugagga byani bya profesa binene bingi tosobola kubiteeka mu Chief Magistrates Court ate omukyala y'ensonga kijjawa oba talina nsonga omusajja yalina ensonga nti omukyala ayagala kunzita no baafuna obutategeeragana obutanaba details tetunazifuna naye bali mu process ey'okwawukana era okumanya process yatandika omukazi yagoba omusajja awaka n'avaawo kati kitegeeza balina kugenda mu kooti ate kooti y'obusiraamu tewali kugamba nti leeta obujulizi obusinga ogukasitowa ensonga zo nga zimatiza mulina okwawukana naye nga tebagenda mu kooti ya busiraamu kuba kooti eweeri eyisibwa mu mateeka naye tebagitongozanga kazi kooti kati balina kugenda mu kooti zino ezaffe eza bulijjo buli omu awa ensonga ze ate tewali kijja kubagaana kukola ki kwawukana kati kooti ezamu ez'obusiraamu bw'oba oyawukana okkirizibwa okwawukana ne mukyalawo ne mugabana ebintu oba kisinziira kooti zaffe tomala gagoba mukazi wo asobola okuga nti nze nkukooye n'akwatulira obeera naye mu kasolya ako okumala emyezi egi ennaku 9 bw'aba talina lubuto mu kiseera ekyo agenda bw'aba alina ennaku 9 bwe ziba tezinnaggwako ne musonyiwagana muddiŋŋana naye mu busiraamu ne bagiyita idda emu nga bw'ogenda mu kisaawe ne bagaa nti kati tukuwadde yero kaadi osamba naye ng'oli ku yero tovuddeemu bwe muddamu ne mwawukana ne muddamu ne mukyankalana n'omugamba katandika okubala 9 bwe zitaba 9 zino eza kalenda eyaffe omukyala ng'akyagenda mu nsonga babala egyo emyezi gyagendera mu nsonga bw'aba tagenda mu nsonga babala gino emwezi ogwa kalenda nga January 1 mpaka nga 3 February 1 mpaka 28 kati eze ebbiri tezinnaggwako
n'omusonyiwa era omuddira naye wano ng'abamu bala ennaku ezo omuwa buli kyayagala kyobadde omuwa luli ng'omwami ewaka temugatta kitanda kyokka era mulya ng'abawaka natize nga yasabye kati bw'omutuula ogwokusatu ne muzimalako ennakwaga ye nga ye yasaba kyewamuwanga amahale nga si birabo by'abazadde tugeze wamuwa miliyoni 2 azikuddiza n'agenda amakubo ge aye tosobola kumuddira okutuusa ng'afumbiddwako ewa Yakobo nga sigwa omugambye nti vaayo n'avaayo wala asobola okudda nga sigwa omusikiriza nti vaayo nga baawukanye byabwe ng'ono weeruzira azaala omwana omusajja omukazi n'anoba n'azaala abalala 2 yanobayo n'akomawo ne batandikira awo bupya era n'agenda ne bamugatta kati bagatte okubaawula mulina kgenda mu kkooti oba omukazi musibe ali luzira oba liki balina omugjayo ne bajja bawuza ogw'ekkooti ng'ogyeko guli ogugambibwa nti yatta omwana we kati Profesa Kateregga kyasigazza kugenda mu kkooti nakukakasa kuba omukazi olwedde akireiminga nti yunivasite bagizimbye bonna era bye bimu ku by'obugagga be bateekwa okugabana okitegeera ate kimukubiza press conference kunyonyola nsi kutiriwo kaakati yakozesezza omukisa gumu kuba tebannayingira mu kkooti okubuulira kkooti y'abantu okubuulira abayizi basomesa timulina okulekawo ligasa y'essomero we muvudde n'essomero ze nalitandika onaliyingiramu bw'ati era bano abaana ne bagenda okuddukanya abaana balaga ku yunivasite sibe b'omukyala biological children 5 naye si bakulu nnyo ate tayinza beegana ekyo kyennyini kyekugamba nti kati DNA ye kkooti ne DNA eteeka okuba nga yakoleddwa awantu awatuufu aba DNA bangi babayitamu ne bakola fojale bwekiri Namuyimbo omumanyi Namulindwa era akola mu Bukedde ali mu US tatawo agambye okuba tatawo omwana ali mu UK tata w'omwana yekanyike ali uluddawa mu Uganda ali mu UK yazze anti mukozi weeri bwaba zazze ajja buzi kakati omwana wa myaka 11 yeye mbozi je walanyumiza ya koti yes kuba wangambanga Namulindwa ngangana ngamba si ye amaze myaka 11 talaga tata wa mwana we ngo omukazi omusajja yamuwa ennyumba ezipangisibwa zivaamu miliyoni 2.7 ngoyise ku munaku n'ogenda awo mu maaso omusajja ku myaka 10 bw'atabuka ndaga ku mwana namugamba sijja kumukulaga ne bamaliriza nga bagenze mu DNA eraga nti omwana wa musajja eraga nti mwana wa Kanyike anoonya DNA facility ye Namulindwa kati anoonya facility balina okubakeberera Namulindwa babuusa Kanyike nti DNA fojale Kanyike agamba nti nedda so naga nti gezaako nga talina access kuki ku mwana kumuggyako ekyetaagisa n'agulirira omuntu n'amuggyako n'amukunyulamu obuviiri mu mutwe n'abutwala results ziraga nti DNA omwana si wa Kanyike ez'okubiri omwana w'omuyaka 11 Kanyike yabaddamu labirira buli kimu kati Namulindwa awo abantu ono tawa mwana wange buyambi atangobye mu bizimbe naye ebizimbe si yabibeeramu yateekamu abantu be n'abapangisa sente bazimuweereza ne zigenda mu Amerika anti ono bamala okuyingirawo n'abagobamu abantu be Kanyike n'abapangisa n'abagamba temuddamu kuwaani Namulindwa n'agamba mujja kuzimpa nze oba si kyekyo nvaamu kati ne bagenda mu kkooti Buganda Road
ngamba galisonga nti lwaki temutuula ye looya wa lwaki temutuula ne looya waabali ne mukkaanya waba bagadde tusobola okutuula ne bagezaako okutuula namulina n'asindika kitaawe kooti we yabagamba okutuula nabali ne baleeta owaawe naye ekyenviiri tebakyogerako bagenda okudda nga balemaganiddwa kooti ebagamba nti valiyo enju esinga ssente zibeera mu kooti ya magistrate mugende mu high court olutalo gye lugenda okukola ki emboozi eyo waginyumizaako naye nze nali simanyi nti namulindu ono Flavia gwe wali oyogerako kati omutegedde naye namuyita mubuulire tibateese n'omwana nakati takimanyi nti omwana omusajja agambye okukwatata omwana alina DNA ey'okubiri kati okufuna DNA entuufu ku ebbiri kooti yeyina okusalawo nti mugende wano tubawadde n'ono abawerekere so obufunzi ogamba nti ne Professor Kateregga sofuna DNA nga ziri fojale omu ku bo naziwakanya omukazi oba omusajja simanyi ani yasabye Professor yasabye kubanga mukwogera kwa Professor alaga nti abakazi bayaaye babbi baffere bakuusa balimba takyogera ng'awaayiriza era agamba olina kwesiga mukazi akiyise mu experience gyayiseemu nalaga n'omuntu n'agamba mulaba oyo amuyiseeko n'amukuba naye bangi abamufeze ne bamubba bubbi ate ebirala ebitali bizimbe kitegeeza eneesasagge gyalimu si gyasoosemu ey'abakazi eno emususseeko ng'alina okukuba enduulu eri abantu eri abayizi eri abaana be n'eri Katikkiro abadde alimusesagge actually ne waliwo yabadde omugenyi omukulu ku graduation yamugee tujja kulwanirira okulanga university eno gisigaza kati anoonya magye n'omukazi anoonya magye tufunira wa naye mulimu omusajja akirwana ayagala university eyo bagikole ki bagifuneko share kati olutalo lwa ssente abakazi n'abaana gwe nga abadde mu kooti nga kooti reporter 30 years wangamba mu kooti ya family ogenda mu direct sakamu mawulire oba oli ku gate awo we bafulumirwa ogenda owulyanga buli omu aleekaana nze kyokka omwana agenda muzaala ate bangamba biki emisango nga gino girabye ensonga za kooti zifaananga ensonga z'ebyokwerinda waliwo we batuuka nti abamawulire ovaewo ensonga zetugenda okwogerako nkulu zikwata ku byokwerinda birina byetugenda okumensioninga ebitakkirizibwa kubeera mu public kati n'omulamuzi mu nsonga zonna ateekamu ak'obuntu yes naga nti abamawulire musooke muddewa ebbali kati gwe wodde ebbali n'ogenda webaka tojja zifuna bw'ogenda ku lubalaza n'olinda ku pate zombi ezagenze wavaayo eyomba nga tematidde eri kale musajja yajjanga omukwano gwange ankozesa n'agenda ayagala mukazi wange nanziba nakino namukazi nanziba kino awo otandikira okumanya information ate eyinza okuyamba oli ayagala okunyigiriza bw'omugamba nti nafunye kino akakkana n'alinnya ku bureeki n'abijja mu mawulire okubijja mu mawulire kitegeeza kusootinga ono nannyini mukazi oba gwe yasobyako emisango egyo ngirabye ku bantu bangi abanene ninyi ngirabye ku Professor Gilbert baali baseka mu Kenya mwana w'abaana bangi lwakyala byana bingi mwana awangalidde mu kooti nkwagala abakazi nga mulimu ne baka abasajja era omu ku gwe yayagala mukazi yali mukozi we ne batuuka ekiseera nefuna ebigenda mu maaso ne muga nti kino owakola bwonaga nti nze saagala kubeera mu mawulire oyo omusajja mugambe musorting omusajja omwavu bw'ogaanira ku mukazi ofooza bw'oba oyagala obulamu ng'omugaga ayagala kusortinga agala mukazi gwe to omukazi ogende neki besente so ebyo tebiri ku Kateregga yekka
biri ku basajja bonna naddala balina ku ssente bafunye ebizibu bingi. Abakazi baagala ssente. Abakazi baagala ssente. Tibomwa ssente obeera omaze. Ate abassente ne babonaabonera. Obuzibu si bakazi baagala ssente. Nalina mukwano gwange bamuyitanga Engineer Kakaire ng'akola mu Uganda Posts and Communication nga accountant. Ng'alina omukazi alina ekikomera kiriko eka 4 kyalo kw'ensula nga yamuteeramu enkoko 6 ez'ennyama n'amuteeramu enkoko 6 ez'amagi nga waka balinawo bbaala nga wagendako ewamukula captain ng'okyala awo ng'okyamulinda ku reception nga wano osangawo eringa woteeri ng'onywa kyoyagala paka omukulu lwajja n'akola ki. Naye mukyala w'oyo omwami Kakaire emirundi 2 nga bamukwata ne kondakita wa taxi ne basula mu kalina n'agenda n'apangisa kaloogi n'asula n'ebbaaga ya wayini n'omwenge emirala ne bagenda banywa n'amukwata n'amusonyiwa n'amukwa paka omusajja oyatamu omukazi n'amugoba n'agenda ewuwe bw'afa ye yeddanga next weekend yaliwo yayogera ku yakola ki. Omulala yali muganda wange era nga mu post omwo yali MD bamuyitanga Sempala ne bamukwata ne muko omusajja ne bagenda mu kooti nemusayira fayini miliyoni 10 mu mateeka bakusaba ezitasukka 100 agatali malongooseevu naye osobola okuddamu n'owaaba by'ofiiriddwa n'azisasula n'abeerawo. Jjukira omukazi owawakategedde nti ono yayenze yasasudde noona ategedde kati mukaakateregga omulala alowooza ki. Abakazi bamanyi okukola revenge. Akuwulira n'akulaba mu mawulire n'agamba naye omukazi omusajja ono namukola kiki essimuwa naye n'akola kyasobola okukola. Bw'aba teyeekubye mu mutima kugamba nti bino byansi kankole ki kambireke. So history ya Kateregga erimu abavujirizi, erimu abanyazi, erimu naye yennyini lesson zayize ng'atuuse ku muki ku level eno oy'okujja abaana eweeru abaga ekintu kino. Jjukira kati erina abaana aboyongedde bano babaddewo 13 luli batikkira 7 kuba luli yagatta branches Masaka waliwo na wane Kampala awatali Gaba n'Ejjinji gundi nungi beba basomesa engineering ate bali appointed kusomesa engineering ate no y'abasajja balaba yayina ekizibu ekyo. So bw'oba tonyumya ku kiri eky'abakazi nenjukiramu omusumba omu ow'amaanyi akwata ne mukyala we n'owa capati akuba capati kyekugambye nti obuzibu bw'abakazi oluusi teziba ssente biba keya n'ebiseera byeyagala omumalirako. Bodda awaka ng'olina ebyobala ebingi ofuna amasimu okola ki ogenda okwetoola bwoti nga gw'okooye akukoonako kiwuka ng'aga nti ndekamu namutale kati gwa akutunuulira n'akusiimuula n'agamba omusiru waati owa capati ng'alina waaka n'amutwala kasita abanga akola kyayagala. Ekizibu saagala kukyogera ku mpewo naye mu ddiini yaffe Katonda aga nti abakazi bakendeevu b'amagezi. Siga nti balina naye tegenkanaga abasajja. Era omukazi mu bukendeevu bw'amagezi ate asobola okusalawo gwe kyotasobola kukola omusajja. Bw'alaba nga tasobola kukulumya kugenda kwenda asobola okukola ekintu kiyejjusa nga amaze kikola oba okuyiira asidi neekanga bwekanzinga kati oba kino nkoze kyaki natuka mukozi aga munsonyiwe obusungu bwampitiriddeko kati ali gwe omusajja osobola okwesikamu.
So Mr. Siraje omukazi abato kyangamba nti okulowooza kwabwe si kwe kw'abasajja. Omukazi nga omuwa buli kimu naaba nga alina kyabulako n'atendererwa n'akugamba badde nsaba kugendako waffe n'omuddamu n'omugamba oli kikakasa nti nkikakasa togezaako kumugaana agenda okikugamba nga yakipulaninga era bw'okimugaana asala amagezi gonna ayiza agakutuusaako obulabe oba okugenda nga tomusiibudde takusiibudde ate bw'omuleka n'atuuka eyatuuka ekiseera n'akola comparison n'agamba nti ate kanzireyowa kati gw'omanya oba okomyawo tomanyi gyayise oba tomuzza ebyabakazi bizibu ffe mu busiraamu tulina obuzibu bumu nti katonda akugamba nti wasa babiri basatu banna naye condition eri eki ng'oteeka okuba enkanyankanya mu nsimbi ne mu maanyi g'oggwe ag'ekisajja bw'oba tosobola beera kadongo kamu basuumu ate atawasa taba wa mbasiraamu bw'oba osobola okuwasa abakazi babiri nga balina ebisaanyizo by'abana beera naabo bw'otunuulira omusajja ng'avuga Toyota Corona Toyota kibina Toyota biki ng'alina motoka ezi Katonda n'akuwa benzi emu oba toyagala zikolona zaaba bisatu so abakazi bwe bati bwe bali ate omukazi okuggyako nga asibye busibi mu mutima gwe nabo balina obujja tayagala ogende waani wa mujja we era yes era baba bamanyi buli omu wabeera baba beekyojja bw'omulekera akameeza k'ogumu kitunaga nti eziriza otwala eri ogenda okudda nga n'emmere takuwaddaga nti nze sente zewangaze nadde sirina asiiga njala saakufumbye kyaggulu gw'osalawo oba obeerawo oba oddayo eri oli ekiggulu n'abasajja nabo bagumira bangi naye kiba kigendwa ki omukazi osiba omusajja omwana nga si wuwe aba ayagala ali mu bufumbo bwo ng'alina byakwagalako kyogamba waliyo abaana bali eyo mu famire zaabwe naye nga si famire zaabwe bangi n'abirekera ddala n'agamba nti wadde si gwa muzaala naye yabeerewo ate nga takubuulidde omukazi n'afa n'okufa nga oyo mwana si wuwe bw'aba tafudde tata w'omwana n'afa amutwalayo n'amulagayo n'amubbako gwe amukuzizza n'amutwalayo bitera kujja mu kufumbiza nga wakuza omwana si wuwo naye omukazi asirise takola ki yatuuka ku minisita akyali mulamu Jabbeeri Bidandisali ne mukwano gwe nnyo Kintu Musoke naye akyali mulamu bakolanga mu Sakoba baliko mu gavumenti ya Museveni ebbanga ddene Bidandi yakuza omwana wa Kintu Musoke nga tamumanyi n'Kintu Musoke naye mu mutima mmanyi naye nga talina bw'abanjayo ki omwana asaba okujja omwami akyale namugamba muleete tewali mutawaana twetaaga kino n'ayita Kintu Musoke Kintu Musoke n'amugamba olina kutuuka ku ssaawa 4 abagenyi batuuka 6 teyamugamba kwogera amuyisenga omwana ye nga takimanyi omwana takimanyi ne taata teyamugamba omwana amanyi alina gankima kati Kintu Musoke ajja amugamba nti omukimanyi nti gwe taata w'omwana oyo genda mugaba no Bidandi yagamba Kintu Musoke yaga mugaba okuba tukulidde wamulaga gwe kitaawe biological father nkimanyi nange nkimanyi ne mukyala wange akimanyi omukyala ali awo so tetwagala omukolo gwonooneke tuula wali ogabe omwana waffe Kintu yamugaba omwana reaction y'omwana kati akola atya ye yali omwana akola atya kati omwana bw'aleetwa katugambe ye wankima ye Nantongo Bidandi sali ya muzaala katugambe kati ate Kintu Musoke yeddira kirala naye ng'aleese
kintu musoke kyeddira awo wennyini webagambira omwogezi wa waka nti ffe tuli ba lugavwe tetuli bankima so era bw'oba olanya wali yogera tuva mukolo batoguse ate gwafa kati goboze kuwasa kikawo ze kuwasa omwana feeling eri gyawulira tubanga abali mu luno oluyimba lwa kafeerundi bulandi na mwana wange sinze kitaawo mu kaseera yakava nyuma tebiri mu Uganda mukka biri ne mu nsi endala akitegeeza kintu musooke ne jaberi bidandisali budde bwali bwemabega nga tebanaba nti mu nsi muno katonda nga tonnaba kufa ne kusaiziyo maama wasobola okugaba bwekiri era wali eyo omusajja waffe gwe baagaba mu myaka 4 naffe twafunako wensanvu nga bweyo teeso tono taata wamwe nga n'oluganda buli kaseera bagamba nti eyo gyali si gye bamuzaala bamutwala eri n'atereera nze nina omwana omu bamuyita Vanessa sirinnya lya kisiraamu nali chairman w'erosi kugaba ewajja omusajja naŋŋamba nti nzize kuno baŋŋambye gwe chairman naye mukazi wange bamubye ate ali ku kyalo kyo ne mugamba omanyi gyali nti manyiyo nkakasiza ku kintu mukyalawo ti amanyi ajja kunze bw'anaakwegaana koyera ekintu kimu ddayo erosiyo ekuwa ebbaluwa nti olina omukazi wo abulidde eno n'addayo n'agireeta kati omukazi gwe yajja naye muganda wooli gwe babbye ng'amulese wano wange omukazi yamuleeta okumulaga we babbi mukazi we gye yafumbiddwa amulese wa chairman addayo kuleeta bbaluwa n'addayo agenda okudda nga nze maze okwogera n'ono ebigambo biki ebiriwo nankakasa nti oli muganda we naye takyayagala ono kati agenda okujja ntuma abeerodiyu bayita omukyala naye omwami teyali ye yabba omukyala bwajja n'agamba nti omwami oyo mumumanyi namwagalako naye namukyawa era ino gyendi gyenina obufumbo omulinamu abaana nti babiri namugamba nti newammwe manyiyo nti naye tumalirizanga misoso yayo nafunye ali siriasi agenda okumaliriza nagamba alina ebintu byange byazze nabyo tugende tuwaze ennyumba nemugamba nti tusooke tufune omwami gyakolera tusobola kwazanjuya omusajja taliyo ate ngaono simumanyi nga mutuuze omusajja n'alinda akawungeezi ne tugenda tuwazaaki bwe twaza ennyumba tewali kyeyasangamu kya musajja omusajja n'agenda noono omukazi n'agenda ono yawerekedde naye nze naleka nfunye endagaano yani endagiriro y'ono simu y'omukyala oyo omukyala muganda wooli era tewamala nitukwanagana n'akomawo bw'akomawo nga ndaba tazze na lugoye nengulayo engoye 3 omutima ne guŋŋamba nti naawe oyinza okuba wabbiye buka omusajja ne muwa sente addeyo ekawempa anone engoye ze n'addayo naŋŋamba engoye nnyumba yayidde n'engoye ze ne zikola ki omutima tegwakkiriza ne muwa sente addeyo ne muganja kukima saddayo kumba omukyala afunye olubuto tuwezeza emyezi 2 afuniddemu omusajja dokita emulago agenze naye tamubuulidde nti nina olubuto yalufuna eno n'agana ne dokita teyamugamba nti alina olubuto n'azaala omwana n'azzaako abalongo n'azzaako omwana nga naye nze aŋŋamba nti omwana wuwo omukazi yaŋŋamba nti nagenda n'olubuto lulwo naye olisobola kukola ki
mba ndi awo nga senga we ne nkirwange senga we najja n'agamba nti owange omwana ono wuwo si wooli naye tutidde okubuulira taata w'omwana nti ono omwana seki ajja kumugoba abaana bali abalala abatali bavo n'abeera nabo nemagamba nsobola okubeera nabo mu bulungi naye mba mubaleese bakwekayo lwakwagala kutaasa wange ate abooli basatu nze wange abeereyo abeereyo era senga maama bwe yafa maama waabwe maama w'omuwala senga mulumbe senga w'omuwala yayita oli omwami aga ti maama afudde nange nyiiza okufa oyo omwana Vanessa si wuwo dokita agamba dokita maaso ku maaso mulumbe wa mwami abeera gava byali ABCD kati kwate wamufuna otya kubanga bali bamukayanira eri nga azze baali tebamukayanira yawerekera yawerekera oli kati ayajja okutawuluza enkayana kaakati omusajja n'agamba omwana oyo mukuzizza olwo ali mwesitu sikyasobola kumugoba mu maka ate sobola kugamba nti wange wabula abeerewo nga taata w'omwana asasula 50% ku school fees ng'asomera awo Kyaddondo kiri Matugga n'amala 4 n'amala 6 nga tusheyalinga bw'atuuka ku university ne bamuwa eggulu nenkwata emitwalo 9 n'omwami n'akwata emitwalo 9 agende eggulu nalaba WhatsApp message dadi nsonyiwa saagenda ggulu sente zo neza dadi oli nazigatta kati ndi ku kyeyo Dubai ali ku kyeyo kati kati wuwo emyaka gigenda wamwe erinnya ly'ekisiraamu agawalina bombi naye nerya Vanessa saali mujjaako kuba dirinya tulina makulu namuwali akika kati situation eyo eri kunze goloza eri kubameka abalala kati ewuwo yamalawo bbanga ki yasigalira waawo oba mwasigala mu nyumya kakana najja we yagenda okuddayo ano n'engoye yakomawo obukomi nga taleese lugoye nze tekintiisa tayinza okuba neri mufumbo nga dduseeyo naye teyali mufumbo kuba bafiire waabwe neŋŋendayo nga ddala kituufu ennyumba yajja naye ate olwedde ng'amaze okufuna omusajja omulala sobola mujjayo agenda ofuna omusajja omulala ng'agambye olwedde alina olubuto yagendayo nga n'akimbuulira kati dokita omusawo omukugu ye teyawala budde obwo ebigambo bya laavu nga mpya kizibu okubala obudde bwo kitegeeza abantu babasiba nnyo embuto mu laavu empya ate nga tosobola zeegaana yes emboozi tekomyawo so pointi gyo badde ovuga nti bangi abali mu kkoweeri abaana bangi abalowooza nti nze ndi wambogo naye in actual sense nga tali abaana nina omuzzukulu ewange asoma P4 yali muwala wa Mutabaazi omumanyi yali chairman w'Erwengo yali omukubi w'embooko yawasa mukyala ng'alina omwana oyo ng'omwana wa mwaka gumu n'ekitundu omwana oyo kati Mutabaazi yazaala mu mukyala gwe nawasa omwana omwana oyo nga mukulu ng'omuwala si wange muwala wa Mutabaazi naye nga maama we mukazi wange nga wewasa omukazi ng'alina omwana kati n'afuna olubuto ng'ali mwesifu omwana yes ng'ajja n'asoma mu Kisoro n'awummulira ewange maama we n'agamba tuggyemu olubuto Mutabaazi ajja kutta ne mugamba bw'aba ali mu Kisoro mumuleke azaalire wano n'azaala ne mbagamba mugambe Mutabaazi n'agamba ne ndunoonya ssente ntuzaayo omwana mu ssomero yes kati omwana olwokuba yali atandise okwagala ku basajja n'asala amagezi n'agenda ku kyeyo
n'aleka omwana oyo ewange nga wa myezi eki kati omwana akulidde wange oyo yennyini taata we n'afa biological ne bamubikira ku ssomero ly'asomera ekyengera taata we afudde n'agamba mulisiriwalire muli taata wange temumumanyi oli akola ku BBS gwe yamanyiye taata we oyo wammwe ne babikira ne muwala we bweru n'atabifaako ne baziika kati oyo omwana tolina bw'omugamba nti sirina bwe mugamba nti sinze taatawo era bwe lwawummula agamba ngenda wa ddaadi neggulo bamulinyisiza najja naye nga muzzukulu Mutabazi yamanya luvannyuma nti omwana yakola ki yafuna n'omulala kati omwana omuwala ayinaaba ate mu musajja omulala atali oli yafa kati omwana omuteekawo mu bulamu bw'ensi era sisobola mugoba ku myezi 2 sinza mugamba nti sinze kitaawo ne bwe mbanyiiza etya era nabali abaana abange mbaga nti ono mwana wange naye nga muzzukulu naye abalala gye bampitira muzzukulu yampita ddadi ate siyagala abimanye kati abantu abakulu bakuuma ebintu byabwe eno development story ya Katerege ejja bwekijja nga mulimu omwana atali wa Katerege gwenda kolaba part 2 nga Katerege abuuza ekibuuzo kyettima nti ani taata woono sina kwambalagana ayinza n'okulowooza nti ono yatuma ono banzibe yunivasite yange Katerege kati omutima gwafudde obulumi bwe bamutuusizzaako n'okugenda mu ddwaliro ki tayagala kumanya bya mukazi ayagala kimu kyokka dansa atya ebintu byange ebyobugagga byange ebitali byono byafunye oluvannyuma kati Siraji waliwo eyo format gy'otugambye nti nze oba oli asobola okuzaala oluvannyuma ba myaka 5 ne bamugamba nti oyo sijje bakuzaala naye waliwo maama n'afa abadde alina okugaba naye nga yakuleka gy'otazaalibwa ekitali kikaakyo okujjako nga waliwo muganda we gwe yagambako tolina bw'otandika kwetumiikiriza nti nze tebanzaala wala tolina so abagagga bagudde mu bikemo by'obwenzi bingi ate nga balina sente eziwasa waliwo omugagga nga minisita bamukwatira mu Kisenya ne mukomusajja ng'ate agenzeeyo nga bamuteze mutezi mukazi ne bamusibira ku kitanda emiguwa baayala obuliri nga bataddeko emiguwa omusajja najja n'agamba tugenda ku poliisi okugira nga ompadde sente bweziti n'azitumya ng'ali ku miguwa saawa eyo n'ekitambo kyadduse n'ekyobwenzi ayagala kutaasa linnya lye lireme genda mu mawulire teri muntu gubagamba nti gw'oli oli perfect ti musajja wange alina omukazi omu alina omusajja omu bamala kufa nagamba gye tumwine temwazaala abaana mu nsiko abamu ne mubeegaana nagamba olimba ne mugamba gwe owalwejima wali omumanyi nti yamuzaala Trevor nga mugamba ate mu maaso g'abamawere bwe namubuulira ebingi ennyo n'ebyayiso nagamba gw'oli jeno tujja kwogeramu naye ebyomwana teyaddamu kubimbuuza era bwe yafa omwana oyo yalabika nanvaayo ono wammege yafiira mu accident yafaayo mukazi waayo amanyi abaana bwebati bwe yafa omwana teyavaayo nagamba nti nze wali we banzaala maama yaŋŋamba webanzaala ne maama najja ne bagenda ku ebyavaayo nakati tekyawulirayo nsasagge bamutebera akake nakita okita sitolomulamu kale tukomye wano wonna badde osinzira okubeera nga otwala olunaku olwaleero ne Siraaji Lubwama tukomye wano tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakumira mpeera